kikwatagana n'okuddawo nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala batanneetaaga senga yali anneetaaga senga yakimanyi osegedde senga yali atwetaaga bangi nnyo senga yali abeetaaga senga ali nabo osegedde naye nze naye twakola ki era nkubulya mukwano gwange gwayagala okunkyawa mbula okuba siwagidde Bobi Wine mukwano nkyawa nze naye twamala nkola byange akola ebibye osegedde ekyo kiri kiriya simulinaako buzibu agendewa mu maaso naye mukwano tontiisatiisa emuntiisatiisa nze wamu okitegedde I'm not here to incite violence. I'm a very peaceful man. I love my country. I wish my people well. Nze nkimanyi nti one time kulembeze bujja kukyuka nga Mukama akoze eki ayagadde era busobola n'okukyuka nga mmwe mwekuŋŋanyiza ne muwera bangi ne mubukyusa mu ngeri yonna naye bwe munaabukyusa tujja kubawagira gende mu maaso naye temunsaba nze okugamba munveyo nandika okugamba abantu bagende beekalakasi. I will not do that. Uncle Ed, bawo tutyawa batulaba abayimbi batandise okuteekebwa mu kutiisibwa. Abayimbi abamu bali timid babirawo ne bakankana gwe ng'ovudde okutunula kwabo abaagala okugenda okukola ebikyamu b'abantu abalala bagamba ki abantu baffe bangi eno Uganda erimu abantu emiliyoni 10 bo bagamba ki mukwano gwange teri atalina ddoboozi naawe olirina bw'okozeewo ki okisegedde buli omu akole kyasobola okisegedde buli omu akole kyakola ki kyasobola abo baagala tutiisatiisa naawe olw'okuba oli popular we shall boycott oba oyagala oba okitegedde naye temututiisatiisa wamma bintu byakuteeseganya bintu byakutambula bulungi bintu byakumakinga sure nti ensi yaffe tugyongerako okitegedde tetugenda kuva eno tutandika okuwagira abantu abaagala okubba ebintu by'abantu olw'okuba bo baagala nnyo omuntu yenna awulira nga ayagala kukyusa gavumenti agende ayiye agijjeko ffe tetumulinaako buzibu era gavumenti ye bw'enajja tujja kugiwagira kubanga ejja okubanga ekola ki they will set rules and regulations and we shall follow okitegedde naye ffe temudde olw'okuba tuli popular tulina following mutuwagewage mutugikozese bubi nze nyina experience wano nduddewo manye ebintu bingi kyova olaba nasirikako okitegedde ate nze nno munne bandindese kuba ate banangira nyina n'ebinyizo nze mmanyi nnyo bino ebintu simanyi balimu ebyo byonna simanyi struggle ffe twagisookamu olowooza lwaki nabivaamu nze nyina bye mmanyi byesobola kuvayo kwogera kuba ate bwe naayogera njja bonoonera n'ekintu kyamu so mundeke nze ntambule nga bwe nyina okutambula ayagala okukola ebintu byekola ayagala okwekalakasa gwamanyi ayagala okukyusa gavumenti gwamanyi kola ebibyo nange nkola ebyani ebyange ekyo kyenyinza okugamba andi kati olaba ebiseera ebisinga omuntu bwakula okimanyi nti akendeeza n'ebigambo lwa nsonga aba alina experience ng'alabye kyamukisa mulungi nti azawe gye tuli jjajja ffe bingi bye tumanyi byatannalaba kuba wano tuluddewo ekisegedde golowooza nze nkufaananira abantu abaagala corruption simwagala era I condemn corruption oba okitegedde naye ekigendererwa mu ebyo ebiseera ebisinga nga bwe muzze mulaba Uganda bwetambula abamu beekwasa obusongasonga naye nga balina bye baagala okukola ki okwesaawo like for example I cannot incite violence nze Musuuza Edirisa ku Uganda gye mmanyi n'ebintu byendabye sikyayinza kusupportinga muntu kwekalakaasa okitegedde abamu beekalakaasa olw'okuba they are inspired by Kenya oyinza otya okuba inspired by Kenya abantu abayokya parliament abantu abayokya business z'abantu abantu abamenya amaduuka ne babba business z'abannaabwe gw'oli mu kulwana ogamba oyagala bakuwage ogende weekalakaasa naye ogamba nze lwaki togenda okisegedde gwegenda oba owulira oyagala genda tekikwetaagisa kutandika kuŋŋamba lwaki toŋŋamba Edi ŋŋamba vaayo otugambe tugende gwegenda abantu bangi nnyo nga nange mwendi tetwagala corruption era tumuvumirira naye ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki recently beekwasa we want our kabaka omuntu alina abaana be omuntu alina ab'eŋŋanda omuntu alina abakulu abamukolera oba abatambuza kingdom bo balyokke
kuba bamanye ekigenda mu maaso gw'ovuddeyo yonna gy'ovudde nti tumwetaaga kati yazaaha oluyi lwagize nti kati ali twa corruption bwe banaamalanga baga nti Anita masitugo kati Anita bwagenda aha ki ekiddako okitegedde so nze siri musiru butamanya nti abaagala okwekalakaasa we bali naye ate n'abataagala nabo bakola ki ate bonna mbasaavinga oba okitegedde bonna mbasaavinga abantu bateeka bizinesi zaabwe ku makubo gwe mujje muzirinyemu mumenye ate abo bo mukwate mutandika okukuma ebibiri timwokya ebizimbe by'abantu bo baddewa so I cannot come out nentandika okugamba abantu nti bannange tugende twekalakase we should protest. I cannot promote that.